Abanavuganya ku bukulembeze bw'eggwanga bangi bamaze dda okutongoza manifesto zaabwe nga muli ebisuubizo bye batwalira bannansi wabula nga buli omu agenda abasuubiza okuzimba essekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki nga bayita mu ngombo ze bagunjizaawo ze basuubira nti za kukwata bannansi omubabiro. Robert Kyagulanyi Ssentamu owa National Unity Platform agamba nti wakuzimba Uganda empya. Patrick Oboya Muriati owa Forum for Democratic Change naye asuubiza okuzimba Uganda empya. Henry Tumukunde ow'ekisinde kikisoboka agamba tazze kuzimba Uganda eyeyagaza buli muntu. Ate nga Yoweri Kaguta Museveni owa National Resistance Movement yagamba ati bannansi bwe babeera bakutereza biseera byabwe by'omu maaso balina kulonda ye. Nga Nobert Mawo wa DP agamba ati nunula ebiseera byo by'omu maaso. Major General Mugisha Muntu owa Alliance for National Transformation agamba nti buli yenna ayayanira ekyukakyuka alina kwesiga ye. Ate nga Nase Kalembe omukyala yekali mu lukano luno agamba nti azze n'enkulaakulana etalika mutuno mu mabega. Tugamba Abannayuganda babeere bagumu kubanga gavumenti yaffe ejja kuba tesosola. President Yoweri Kaguta Museveni mu bisuubizo bye akulembeza nnyo ekyokunyweza emirembe n'obutebekevu mu ggwanga era alabula dda bonna abasuubira okukozesa akawulo okutabangula eggwanga nga bwe kajja okubajjuutuka. Mpulira bingi amatu gange gali wansi eyo. Mpulira abaagala kutabula bakola bino ebyekisulu kino bayiye kino bayiye kiri. Njagala kubakakasa nti tewaliwo omuntu agenda kutabula wano era anaagezako agenda kwejusa. Robert Kyagulanyi Ssentamu owa National Unity Platform yasuubiza obukulembeze obutambulira ku misinde esikweddukira akadde kano kw'ossa okuzimba Uganda empya enaavuganya obulungi mu kyasa kino ekya21. Kyagulanyi era mu manifesto ye yatunuulidde nnyo embeera abakozi ba gavumenti gye bakoleramu n'abasuubiza okubongeza omusaala singa afuuka pulezidenti w'eggwanga nga mu kino bamukwata mundu be bamu ku bagenda okusookerako. When I'm president, the lowest paid soldier or police officer will be earning 1 million shillings. Henry Tumukunde agamba tazze n'enkola ennungi ezigenda okusitula ebyofuna by'eggwanga ng'ayita mu kuzimba obusobozi mu bannansi batandike obukolero obutonotono obunaagaziya ebyofuna. Njagala eggwanga lyaffe Uganda live kukolera ku musolo gw'abandi gwe tujja ebweru n'okubeera ku mabanja g'abandi tutandike kukola ebyaffe lwakuba tulina obusobozi. Mugisha Muntu agamba ati n'ekibiina kye ki Alliance for National Transformation balinga esiga empya egenda okubalira bannansi ku buli mutendera gwe baliko. Tuli ensigo y'ebibala ebiwooma. Omuntu yenna ayagala ebibala ebiwooma. Tuli wano tuli ensigo eyo yennyini enaabaweereza ebibala ebiwooma. Patrick Oboy Amriacho wa FDC ne Nobert Mawo wa DP bano basuubiza okuzimba essetambulira ku mateeka era enteeketeeka obulungi. We inform you about our manifesto which is going to be mainly on policy shifts. Eggwanga lyaffe yeyawudde munnyo, abantu balina obukyayi, waliwo obusosoze, waliwo okuwaayiriza. Omutunuulizi ebyobufuzi Henry Kasakya agamba nti wadde nga bano basuubiza ensi n'eggulu naye bannayuganda tebanatuuka nnyo ku mutendera gwa kusoma nakwekenneenya nteekateeka ab'essimbyewo ze bajja nazo wabula bagenda na muyaga gubeerawo era asinga okubakyamula gwe bayiira obululu bwabwe. Abasinga obungi tebatunuulira biwanvu kasita omukakasa nti nno Museveni ajja kubeerawo ng'agamba abeerewo kasita omugaa nti Museveni ffe tumugobawo ng'agamba tugenda naawe. So abantu ekikulaga nti balina ebintu ebibakuma okutandika okwenyigira mu byobufuzi. Wabula Kasakya agamba nti wadde nga guli gutyo abeesimbyewo balina okunnyonnyola bannansi bategere kye bagenda okubakolera naddala ku bizibu ebyo banyigiriza akadde kano. Gamba bw'okitwala ng'okulwanyisa enguzi buli omu ayinza okugaa nti ngenda kulwanyisa enguzi naye ogera girwanyisa otya? Kiki ekitakoleddwa, kiki ekitakolebwa kyolowooza nti gwe kyogenda okukolako ekinaalwanyisa enguzi? Kasakya agamba nti bw'atunulamu ennyo alaba nga muna NRM Yoweri Kaguta Museveni talina nnyo kipya kyagenda kugamba bannansi wabula obukodyo bw'azze akozesa mu kubamatiza ku nsonga ezitali zimu kye kimu ku bintu ebiyinza okumuweekeza mu kalulu kano. Ekintu kyataddemu ekyenjawulo kugezaako kulaga nti essira tugenda ddissa ku nfuna y'omuntu sente z'oyingiza household incomes. Ate ku kyamuna NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu eyasuubiza bamukwata mundu omusaala omusava Kasakya agamba nti kyandimuweekizo okufuna obululu obungi mu basirikale
ne mu b'enganda zaabwe olw'embeera gye bawangaliramu akadde kano. Tusobola okugatta ku bululu bwe si mu institution zokka wabula ne bannayuganda balala bonna abalowooza nti abasirikale beeyisa bwe batyo lwa musaala ogwo. Bayinza okugaa nti abasirikale batukuba tiyaggaasi batuyigganya lwa musaala ogwo. Tetulina kino lwakino. So ndowooza nti okwongeza emisaala egy'abasirikale kiyinza omugattako. Naye ate nga institution kiyinza obutagikyusa nnyo. Ebyenfuna, obutebeekevu bw'eggwanga, ebyobulimi, ebyenjigiriza n'embeera z'abantu, kumpi buli muntu eyeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga bitaddeko nnyo essira. Kati kisigalidde eri bannansi kwekenneenya nteekateeka za buli muntu yeesimbyewo balondeko gwe balaba asaanidde okutwala eggwanga mu maaso. Robert Neswey Kayongo, BBSKATI. Gambuuze ku BBS Telefayina katuumulemu ate